Byange bwe biri bingi. Amatikkira gaaliwo mu 93 naye nga tegannabaawo. Manya nti waaliwo olutalo olwakulemberwa mwami Yoweri Museveni. Olutalo olwo lwapangibwa Baganda ne bayingiza mwami Museveni nga naye alabika alina ebigendererwa ng'Abaganda bye baagala. Ekimu ku byatuleetera mwami Obote yali aggyeewo demokirasi mu ggwanga muno kubanga ye emabega eri mu 66 taata wa Mutebi yamukubya mundu n'adduka ne mu Bwakabaka n'awaŋŋanguka yafiira Bungereza ng'ali mu buwaŋŋanguse. Ne Mutebi n'abikka akabugo naye n'asigala ng'ali muki mu buwaŋŋanguse. Abaganda n'abantu nga Museveni ne banne abaali baagala Uganda eddewo efune obukulembeze obw'emirembe obuleeta emirembe buli muntu yeyagalire mu ggwanga lye, kyebaava basalawo okukola olutalo olwo lw'ekiyeekera. Era olutalo olwo lwasobola okukolebwa kubanga Abaganda baalwagala nnyo n'olaba nga bagenda mwe bawaayo essaza nga Bulemeezi gye lwatandikira. Era bw'olitunula mu Bulemeezi ebintu by'abagagga abaaliyo bingi ebyaliibwa. Nyinza okuwa ekyokulabirako Kaaya yalina ente mpitirivu ku 10 square miles nga ne bakuwa binocular okutunula olaba ente esembayo togiraba. Nze nakiraba physically kuba nali ntuuseeyo. Kuliko amayumba gaali malungi ng'agali e Muyenga asatu ng'olaba eya manager eya bundi biki. Kakati faamu eyo yonna bayeekera be baagirya. Waaliyo Bakyamufumba, waaliyo abagagga nga Basulumani Sserwanga, Bamukubira naki. Ebintu byabwe ne babiwaayo n'Abaganda ne bakkiriza. Olutalo ne lutandika. Ekijjisaako Obote kubanga yatuggyako obwannannyini twagenda okukola Uganda, ensi eyitibwa Uganda evana mu Buganda naye twakkiriza ekintu ekyo kikole ffenna ku mawanga 15. Abamawulire ekirungi mugalina wali muyinza okugaceekinga ku Parliament. Amawanga gakola 62 constitution gegaweereza ababaka naye ye ate constitution ne bweba teyali nga buli omu tamatidde yali batuteeramu kiloze yali ennungi ennyo nti eddibwemu oluvannyuma lw'emyaka 4 buli muntu awulire oba emuyisa bulungi oba nedda onoonya awakunyiga oggyewo abakunyiga okyeseese kwegamba kyekyali kigendererwa. Ye bwe yatuuka mu 64 we twandibadde tukiteeseza yagenda kukuba bantu mundu n'akulabye era yattayo abantu abawera n'omujaasi eyabatta n'amupromoting olw'okutta abantu n'attiramu n'abaana b'ettiimu y'ekisubi abaali basoma bava ku mupiira. Ebyo ne bye byatandika olw'emmundu eyingira mu Buganda ne Uganda okutuusa lwe yatuuka mu 66 ng'Abaganda bamunyigiriza olw'okuzazeewo amateeka n'alumbira ddala Kabaka waffe kubanga mu Buganda bwe liba nga Buganda gye Kabaka yabeera Geno, abalala mubeera ba commanders naki n'alumba komanda waffe. Ekyomukisa yeerwanako yalina bodyguard eyiye nemusustaining about 10 hours ng'alwana ne ame ya Uganda n'afuna omukisa okudduka n'adduka neyeegenda e Bulaaya. Kale nno e Bulaaya yabonaabona omusajja yalina buli kintu abantu be abamwagala weebali ne ssente naye nga bwe bityo bwe byali. Kakati omwana yazaalibwa ebyo bituuseewo naye n'agira kibwe yafa bwe kulaba nga Mutebi yagenda yabikka akabugo ku njole eyo. Yemu ku bibonero obulaga nti ojja kubeera omulangira owa Namulondo. N'asigalayo. Ffe Abaganda Kabaka ne bwabeera eri era kyekyatabula n'Abazungu bawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa II. Naye twasigala tugamba muteekeeko Kabaka kufa owaffe gy'ali nti ati wano taliiwo ali London nti mumuzze nno ati akomewo alabirire. Naye nno kati akyo kye kimu ku byatuteesaamu. Era olutalo bwe lwatandika lwalimu Abaganda bangi nnyo era be baasinga obungi. Ebintu ebyayosinga okwonoonebwa by'Abaganda newankubadde tebabawa nnyo credit naye nze ndowooza nti buli awaalwanibwa Baganda be baasinga okulwana ate singa bibadde byakulaga bulazi n'amannya twali tugamanyi.
ffenna nno twalwana kubanga buli omu omulala tewali mu nsiko naye ng'oli eno okubirira abantu bategeera omulala n'okola ki buli omu yalina nange nalinako ku lwo kubanga nalina ne restaurant naliisanga abayeekera abagenda mu nsiko era naweza n'akakaaga naye nabo kakati bw'obuuza nga kyaligonza namukwekako tomulaba bw'ali bakubuulidde amazima agenda kubuulira yasulako omwana naye nno ebyo ffenna twali tukolera ki wamu kakati bwe tutuuka mu 93 kyetuva tusaba obwakabaka buddewo mu Buganda tulina constitution eyaffe kuba buli kika kirina eyaakyo naye byonna bikolera wamu. Ataano mu esatu eryozeeyo ku Ssekabaka ng'awaŋŋangusiddwa abazungu. Ntandikidde wano kuba obudde tubadde bwa butono. Nze ntandise nga oli ava eri. Ssekabaka Muteesa yagaana okujoyininga federation ye yaliwo eya East Africa. Ensonga eyamuganyisa si lwakuba tayagala b'e Kenya na Tanzania. Naye bali abazungu baali bagikozesa bayingize Uganda mu kakodyo k'okuba koloni. Ate koloni baagifuga bubi nnyo. Era omuntu w'e Kenya ng'akaaba bukabi n'okufuna omukisa okuggyako e Uganda ng'afunye mukisa gw'amaanyi. Singa olaba ku banjonjo abo bakibaki be bamanyi ebyo baayitamu. Era kyova olaba obulamu bwabwe bwonna bwali bumanyi nti Uganda ye Savior. Kati nno be bamuwaŋŋangusa Abaganda ne babagamba okuteekako kabaka ne bagaana nga bwe mukugambye. Be baagaana okuteekako kabaka oli n'abeera mu buwaŋŋangusa. Ne baagala okutulumya. Naye be baatulumya Abaganda ne bakwata wansi ne waggulu okutuusa omuzungu lwe baamuwangula. Nga essaawa bw'eri ntono bwe naagenda mu lukiiko olwali Namirembe lwa Kindooza lunene. Kakati be bakkiriza okumututeera akomewo. Era yakomawo 1955. Okudda kwe kikulu nnyo mu Uganda ne Buganda. Ye ntandikwa y'okusaba obwetwaze okuva mu mikono gy'abazungu. Era 5 mu ndagaano ya 55 gye yakola ne Buganda ye yateekateeka ekkubo erinaayitibwamu okutuuka ku bwetwaze. Era yaddirirwayo n'ey'enkaaga-mu-gumu olwo n'eryoka eddirirwa enkaaga-mu ebiri eyayitamu. Kale nno nga bwe nkugambye nti ono taata we yalimu Exile ate naye n'azaalibwa oli n'afiira mu Exile naye ate n'azaalibwa newankubadde yabikka akabugo nga tasobola kutikkirwa kuba ate naye yali mu Exile. Era kyova olaba olutalo luno bwe lwatandika okumala Abaganda baali balwagala nnyo naye baalina bwe baatuuka e Katonga awo ne beekangamu nti bwe bye tulwanirira tetuli bifuna ne baagala okugaana okulwana. Kakati ne bagamba nti Abaganda bawulirwa kabaka ne Museveni onookikola otya nti mumugambe era n'amugamba. Sajjaatu n'ajja naye n'ayingira ensiko n'alyogera n'abaana ne baddemu ne zivuga era okukkakkana Obote n'agenda. Kakati bw'agenda ekyalwanya Abaganda kuzzaawo si kitiibwa kya Buganda kyokka kuba si kitiibwa kye tunoonya wabula enkulembera ereeta emirembe. Omuganda akkiriziganya ne Katonda nti Federo y'engeri yokka eyinza okukulemberwamu omuntu. Federo si kugatta bugasi bwe tuti. Naye bwe mubeera ne gavumenti eya wakati mugabana mutya obuvunaanyizibwa n'obuyinza. Kyekyo ekikulu ekibeerawo. Bwe mumala okukkiriziganya ebintu bitambula bulungi. Kubanga okusooka ffe mu Buganda tukkiriza nze siwo mpakanyiza ddala era omuntu aŋŋamba nti bw'oyogera nti Muganda Muteso oli tribalistic ndowooza nti gwe oba tomanyi ky'oyogera. Kubanga buli muntu eyazaalibwa asooka kuba na pride ya kitaawe ne nnyina. Toyinza kwegomba kitange naawe seegomba wuwo. Wabula ate bwe tumala okugira nga kitaawe yasenga nawali n'oni n'asenga naki twesanga nga ate mwattu tulina okukozesa ekkubo lyerimu. Naye kakati n'okwegatta bwe kubeera. Kyova olaba nti ffe abalina ne constitution y'ebika ogiraba. Ebika 52 oba 6 ojja kubisanga buli kimu kirina ssemateeka naye tukolera wamu. Naye tosangangayo mu Buganda nti ow'enjovu yakubye ow'embwa wadde ow'embwa okuluma oba nti yalumye owa Namuŋŋona.
mwana byonna tubimalira naye ate nga buli omu yeesigaliza byateekwa okubaawo n'okwegatta kale no Buganda kyova olaba eyagala bwe tukola gavumenti eya wakati tumanye nti gavumenti eya wakati obuvunaanyizibwa bwayo bwe buno ne buno ne buno buno tubusigazza era ssente bwe zijja bwe tutyo bwe tuzigabanya ani asigazza ebingi era yafuna omugabo omunene atutte omutono ofuna mutono ate wonna oba liteesoba oligundi bwe kikola teriyo nseetegera njagala omukalamoja asooke kweyagala nga mukalamoja kubanga n'ekireeta ekyo kyekiyigiriza nti mwe bazungu kye muyita patriotism okwagala ensi yo otekwa kujagala ng'ova wansi toyinza kweyagala nga toyagala bakadde bo notoyagala kikakyo notoyagala baki olwabo b'otandikirako ebyo ye federo ya Bwakatonda gye yakola bekulaba naye no bwe batuukaawo bwe yagenda kabaka waffe mu nsiko abaana ne bakkiriza okuzikuba nga bwe nkugambye era kwe kutununula bwe tutuuka wano mu 1996 constitution tewali constitution kubanga constitution ezaaliwo ez'obo tezaali za force bwe byali ndowooza y'aba NRM oba ne President Museveni bw'abatikkire nga Ssaabataka ne tumuwakanya nze omu ku baamuwakanya kuba nali nnyingidde ne Supreme Council yaffe yasooka Mutebi yajjano twateekawo Supreme Council ffe twalwanirira ekyo nga ekyali kireeta ekyo okutugamba okumutikkira nga Ssaabataka bwali butamanye kiyitibwa Ssaabataka kubanga ffe waffe toyinza kuba Ssaabataka nga tomaze kuba kabaka Ssaabataka kitegeeza gwe ssentebe w'abataka bano ab'ebika 5 mu omusobyo gwe ssentebe waabwe kyekitegeeza okumuyita Ssaabataka naye olw'okuba baali tebakimanyi nga batugamba nti temumuyita kabaka muyita ekyo ne tugaana era twali tugaanye kutuusa yatugamba mbu yamala nakutuuza ame naye nze ndowooza ame teyalina kyakutukola kuba olwo twali tusobola n'okujeema Abaganda ffe twali tusinga ne mu ame singa baali batunyigiriza naye nno ne bamutegeeza nti Abaganda kye bagamba kituufu bawe Obwakabaka era mu 1993 kwe kugamba batuddize n'ebyaffe byonna bo tebyatwala mu constitution y'e6 ne6 abangi tugenda mbu Abaganda tetumanyi bye twagala naye nze njaga kubuulira mbimanyi kuba byali mu buwandiike ojjayo bujja 62 n'ogissa wano oyinza n'okujjayo ne6 n'ogissa ku kkono n'oddira 67 ne6 bye bajja eri ne bitaba mu 62 bye baatubba kakati ekimu kyova olaba nti gavumenti yayanguwa netukolera Restitution Act eya 1993 netuddiza ebyaffe yabizza mu bigambo si physically era naye kyaleeta ekyo kubanga twalina okubya-identify okubijja n'omugaa nti kino kyekino olw'ensonga eno kyekino n'ettaka ery'ennono ery'ebika twalina n'ebibira nankani waliwo n'ettaka erituteetedde okutabuka ennyo twalina mu Buganda bwe twasalamu ettaka eryo ng'omuzungu atuyigiriza okubala ettaka erya mayiro 8 lyaweebwa abantu betuyita abakopi mu Buganda tetuyita abakopi abatategeera naye tulina nti bw'otoba mulangira oba muki mukopi n'olwekyo ekyo temukiteeka nakiri ekyobukopi obubi kakati eryo baaligabana ne wasigalawo 9 nga keeka abazzukulu baabo abalijja kugamba tebaayagala gaba ttaka lyonna liggwerewo ddala ne bamanya n'okumanya nti ebibira kubanga mu Buganda tussa ekitiibwa mu bibira n'entobazi ne tulekawo ne biragibwa bulungi nnyo byali ku square miles 1500 ezo nazo nga tezirina kukwatibwako okujjako okuzirabirira ne zibeera nga bwe ziri ne wabeerawo olusuku lwa Kabaka mayiro 305 bannaalinya baalina eryabwe kwegamba eryo lye tuyita ery'ennono ab'ebika kubanga edda nga omuzungu tannajja Kabaka yafuganga ettaka naye ng'alifugira mu bika naye kakati ne baawulako ne bagaa nti eno square mile yabamamba eri yagundi ab'empologoma nga boona balaba wali erwadda naye kati bagenza ate balitujjako mpola naye kakati ekyo bye byaliwo
kakati ndowooza pulezidenti ekimutabula bulijjo mbu waliwo okuyiikiriza akanaana mu 5 bwe kaali katemwatemwa abaali okumpi mu buyinza beewa kinene nnyo oba oli awo ekitandibasaanidde naye ekyo twakitereeza mu 1928 mu lukiiko olwateekawo envujjo obusuulu n'envujjo ng'ofunye ekibanja era okuva olwo twatereera tetuddangayo kutuusa ku mulembe guno okuva mu 86 we tusabidde omuntu ng'ayinza okujja n'akusengula naganze na ssente ne bawaliriza ne paalimenti n'ekola etteeka simanyi oba etteeka eryo nze okutikkira kwennyini lwali lutalo okulukkizisa gavumenti eya wakati. Ekyokubiri twalina okuddizibwa embuga zaffe zonna okuva ku Bulange okudda ku masaza Magombolola n'Emiruka era ne tubituddizibwa tugendayo. Ettaka nga bwe nkubuulidde kwe kulaba nga tukola 1993 Restitution Act n'ekomyawo ebyaffe mu theory but not practically kubanga ebimu byali bikyala biri lweri tulina kugenda nga tubijjayo mpola kyetukozesa okukola kubijjayo. Akati bw'omala bwe tumaze okukola ebyo ne tutandika olukiiko ne tukisali ne Ssaabasajja n'aga nti ebika bye bibabire kubanga twali tetukyalina buyinza buno bwe muyita political kulonda kakiiko kalondesa ng'Emmengo kuba Emmengo ffe twasooka okumanya direct elections nga ne Uganda tennakimanya olw'enkola yaffe mu governance yaffe era bw'onoobuuza omuntu nga Nkanji olukiiko olwamulonda lwali direct elected Kintu lwali direct elected Kavuma lwali direct nga tulonda mu masaza abanajja kubanga olukiiko lw'e Buganda lubeeramu bano okuva omanyi obwami obwa Kabatikkiro butandikira mu maka abasajja tuyitibwa baami kuba olowoozebwa okukulembera amakaago omuli omukyala abaana n'abalimu akati olw'okuba ate osenga n'otuula buli wootudde bwe mutudde nga bano boolabye nti Bukoto ekyalo abali kuno bonna ne mmanya nti tulina okwetongoza munnaffe atugatta lwa nsonga tewali alagira munne nti tolyanga entula ewuwo oba tokwatanga ku kyennyanja wabula bwe tutuuka ku kkubo eritugatta tukolera wamu bwe tuba twagala oluzzi olwawamu twagala mazzi tukolera wamu akati ebyo kyekituteesaawo n'olwekyo omwana ofiisi esooka eya Katikkiro ge maka ofiisi ey'okubiri ye mutongole kuba twetongozaamu oyo agenda ng'atukubiriza okukola ebintu ng'ebyo atukumaakuma bwe kibaawo ne kibasanga ng'ekyalo kitono nnyo kye bava bagatta ebyalo ne bakugamba nti babiruse kuba kuluka neteekayo omuluka ate ne bamanya nti bw'oluka obwetaavu bw'okuteesa butandika okugira ki okugaziwa ne bateekawo olukiiko tuluyita kitawuluzi kutawulula ebyo ebibeera mu byalo n'olwekyo abatuula ku kitawuluzi ye mutongole n'agenda gwe mwalonze ku munankani mumuwerekezaako n'omutaka omugundiivu buli kyalo so abataka abagundiivu n'omutongole ne basanga omuluka yabeera chairman kubanga ffe twakisanga nti otraining omwami obwa chairman mulimu emirimu gy'obwa sipiika n'okumanya kakati kyova olaba nga wetukola polisi zonna ez'omuluka awo n'ez'ebyalo kakati ate ne basanga nga omuluka kitono nnyo ne bagenda nga bagatta emiruka ne mufuna eggombolola bwe mufuna eggombolola ow'eggombolola yali muteekayo olukiiko olw'eggombolola kakati ate olw'omuluka yagenda kuki ku ggombolola n'abagundiivu luli bavudde mu byalo olwo bava mu miruka ne bagenda ne tutuuka nga ne magombolola tegamala kintu kitono kwe kulaba nga tusaza n'owulira nti tulina essaza ate kakati ow'eggombolola yakiika ku ssaza n'abakundiivu abavudde mu magombolola so ate mu miruka ne mukiika kakati bwe kivaawo ne kiryoka kituuka gye tuyita e Buganda kwa Ssaabasajja Katikkiro n'omusanga gwe yabaakwasa Ddamula amulamulireko Buganda
kyova olaba olukiiko lw'e Buganda lubaamu ab'amasaza, hayirako eyo girabye okuva mu nnyumba okutuuka eri ow'amasaza yagikiikirira, ne mubeeramu ababaka abalonda okuva mu masaza. Awo we twatandikira okukola direct elections, owulidde, kubanga omuzungu yatuyigiriza direct elections era tukikola nga kikola, naye bwe kitandibadde luli twamanyanga engeri gye tukuŋŋaanya abantu. Ne mubeeramu ne bagamba nti yine ne Ssaabasajja oluusi aba n'ebirowoozo bye, ne bateekamu n'Abassaabasajja. Awo we twefugira nga tulina amasaza 20 baabanga 6, ogatteko Abakabaka 6, ogatteko n'abamasaza, lwe lwali olukiiko lwaffe. Kyova olaba omuzungu bwe yajja yaluyita Great Lukiiko kubanga lwali lunene. Kakati eyo ye nnamula ya Kabaka emu. Ate era oddayo ne mubika, otandikira mu nnyumba n'olyoka ogenda. Ennyumba ye kitaawo n'ennyoko, n'ogenda bajjajja aba bazaala kitaawo mu luggya, lwe luggya lwe luggya mw'ovwa. Ate abazaala bakitaawo be bakolera olunyiriri, abazaala ab'olunyiriri ne bakola omutuba, abazaala ab'omutuba ne bakola essiga, ab'essiga ne bakutuusa waggulu kasolya. Kyova omuyita Ssaabataka kuba yabakubiriza, yatuula wakati mu bo. No matter whether they are not fighting you because you have a gun, but they will plan one day. That's what Obote did. He came, bombed our Kabaka and so forth. He never realized the Baganda will come up. But why don't we learn from history? Do we need to repeat history?